Getufuna ye alien skin kandibanga kawedde mudda onono ebyokugobebwa ku campaign za NRM akatambi kengendo okubeera nga nkuzanyira nenga nkusaba subscribing atanaba kusanawe atana likinga video gena maaso boti oberenga ogiraikinga. So alien yabadde wa kutandika kukola I think yali wa kutandika kukola Thursday week eddako kati njalamba we exclusive alien njalamba we story neno abasinga tebagimanyi ate nekusifu from inside kati alien skin abajukira story. It was a Wednesday. Yes, Wednesday ya performing a ginger government ya performing a ginger alien skin wa performing a ginger alien yali murutu emulete soroti kakati alien skin wamagwa atulaba era badde yebuuza kulaki alien tannaba kuyimba mugundi kwe ndimukuwa kati wino omutuufu kati alien waliwo n'olukwe bana ebino biwanvu ubeere bagumiikiriza naddala bafanguuni waliwo omupango ogw'okulemesa alien n'eno project yennyini gye mulabe yani stoppable. Waliwo akabinja ak'omuyimbi ke yatondawo okulozesa abantu nti alina abavubuka. Akabinja ako bakapulaningira buli alien babeera bamulanze okuba alien amayinja. Mumpulirize bulungi. Kino kyatandikira ddala kuviira kugundi neku waliwo empiro bewandiisa ne bwe wagenda alien ne bwe yagenda okuyimba ku show ya Hajati Minisa Kabanda wali ku Nakivubo Blue Primary School. Era akabinja ak'omuvubuka oyo kakuba abavuka ba alien skin amayinja. Kati era ke kabinja ke kamu bategeera nti ali mu kujja soroti kwegata ku bebe kulu. Era akabinja ako ne kafuna abaana mu jinja ne begatta nabo nga mwebali ne bakuba alien ne timu ya alien amayinja. Okusigala nga basigawo ekifaananyi kiri nti alien skin ganga y'abantu tisimanya timu ya alien abantu tebajagala. Muvubuka gwe toyina kyoli ne babuuza nti osulawo tosobola kulagawo kamiliyoni akozesa ensobi ojja kusangibwako lumu ng'oli mu kasonda ng'oli bwomu nga muli babiri basatu ebigambo bijja kukuggwa. Bakulowesesa nti oli badman toyina bwa badi bwolina wabula oli musiru busiru muli basiru kubanga obwo obusiru bw'otegeera nti omuntu tategeera kwekujja kulala eriko president noyagala olumba omuntu omukube buba busiru. Kati abavubuka abo bategeera nti alien skin ali mu kujja kuperforminga mu soroti. Akabinja k'oli omuyimbi oli kana kambata olira kana kambata jukira nali ngamba yagaana okuleeta bayimbi banne okuyimba kati yeye ayagala ayite kamiliyoni ajayimbe kulaale za muzeeyi ezaali soroti n'ebitundu ebirinaanyeewo nga yategedde ne oli alien ajja ne tiimu ye okuyimba mu bintu bya unstoppable kwegamba n'apulaninga eno tiimu yono kamiliyoni erumbe tiimu ya alien skin. Puliriza bulungi mwabagoberera ebintu bino alien yamala okutuuka mu soroti yatuuka bugenda mu ssaawa emu bali basimbula ekambala nga yasimbudde eddaba kubanga abamu baali jinja abamu nga bali mukubo nga bagenda beepiikingako. Munnange we bwatuuka obudde obwa ssaawa ng'emu bbiri alien n'atambulako ne mu soroti mwabiraba byatambula nnyo. Kati bali abayaayi nabo batuuka mu soroti ssaawa nga 4:05 nabo nno ne batambula nno mu soroti balaga amaanyi nti bavubuka batambula. Kati mwe abatulaba enkeera we waaliwo laale ey'ekabeera mayido ne kalaki. Ekalaki nze natandikira ngwa nali nategedde omuzannyo gwabwe nga mmalina kwanze wentuuka ku laale wano oba wa wentuuse abaana ba media batuuka bandikodingirawo batuuka bankwata. Kati omusajja yali apanze okuteekawo kewosi mwe temumanyi bigendererwa byali ki.
ebigendererwa bya Kenzo byali byakusigala ng'alaga abakulu mu NRM nti abayimbi bano be mwali mwagaana mwe bamuyita ba superstars bali chaotic balwana abasinga mu performance Alien tanaba kugaana kujja kuyimba amba kubira ne bapatana ba bebe kulu bakola na baba oyo mvubuka asumbwa tasumbuwa Alien Skinny yali mugezi nnyo yamanya Chameleone ekimulese mu Soroti ne ganga yengaze natusedda waliwo muzannyo ki kubanga Alien tachaina kyakakasa takyakayanira bwa legendary legendary bwe bacha kumacha yene timu ye navuge motoka ze nava mu Soroti mfuna bulungi kakati mwali mwagala Alien Skinny aberemu yalaze ne timu y'abantu nga 7 bakurashingire muno era Alien Skinny bamuteke emisango bagandi Alien Skinny mubi kumbe mupango gwoli kana kambata Edirisa Musuuza yali apanze okusigala ngalaga abakulu be NRM nkuddiramu kubanga yalemesa bayimbi banne bonna okuyimba kulaleza muzeeyi fakati kambabule ne kano kankabanyonyole abasinga be nalabye museka nti Chameleone stage katone emutte wamanedda sibwe kiri ne lutalo ngena mu bagamba mu katono kati Kenzo byaloza byakanga mu antwala mu kooti obo bubadi bwo mbumanyi obokudisa abuterevu nnyo mulungi ndaba ku mukutu Jika Media kwokyali oyo nno gwofa okubeera nga weerabirako si mulala okujjako a promoter Nobert Events kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate mwanatu omwewulirirako abasinga kumwe mubadde mwebuuza amazima agali mabega ga Alien Skinny okubeera nga tacha performing oba ta performing ngako ku rally eza NRM tuzimanyi campaign ziri mugenda maaso era Alien Skinny yomu ku bayimbi betwali tusuubira abajja okubeera nga bayimba ku campaigns eza NRM naye kyewunyisa okubeera nga ate ba Chameleone tubalaba ba Eddie Kenzo tubalaba ba Lily Pazo tubalaba nga bayimba naye ate ng'omukulu Alien Skinny talabikako wantu wonna nga aperformingira performinga ku campaign eza NRM kakati omukulu Nobert Events nga bw'omuwulidde avuddeyo n'abeera nga atutegeeza ensonga eziremesa Alien Skinny okubeera nga ate mwanatu ayimba ku campaign eza NRM ensonga ekulu ekulembedde ye y'okubeera nti mu campaign ne Chameleone yakomyewo era agenda kubeera nga ku campaign zonna eza NRM abeerako abeere nga ayimbira abantu aba President Yoweri Kaguta Museveni kakati mbweyo yensonga enkulu eyinza okubeera nga ate yalemesezza Alien Skinny okubeera nga naye agenda maaso n'okubeera nga performinga ku campaign zino ng'agamba nti wayinza okuvaawo olutalo nga bwe mukimanyi bana babiri babadde balina olutalo emabegako kaawo omukulu Dr. Jose Chameleone yavaayo n'agamba obwo bukapati nkuba buli ne bugwa mu nfuufu kakati olutalo we lwasituka makati ga Fangoni Forest ng'ogasseeko ne tiimu eya Dr. Jose Chameleone era nga mu baana aba Alien Skinny mulimu gwe bayita Ibra Kabadia yavaayo n'abeera nga avuma Dr. Jose Chameleone bubi nnyo era nga Dr. Jose Chameleone n'abamu ku baana betumanyi Scorpion Shaba batambula nabo ne basuubiza okukwata Ibra Kabadia bamukube bubi nnyo era Ibra Kabadia yavaayo n'abeera nga yeetondera Dr. Jose Chameleone naye kigambibwa nti apology omukulu ate yagitwala Dr. Jose Chameleone teyagitwala era nga Ibra Kabadia essaawa yonna Dr. Jose Chameleone yalina okubeera nga amuwa ebibye kakati entalo bwezityo bwe zaatambula naye nga zo zandibanga zikyaliwo nga nazo ezimu kuzigambibwa ezalemeseza Alien Skinny okubeera nga ayimba ku campaign eza NRM engeri ne Dr. Jose Chameleone gye yatandise okuzeenyigiramu n'okubeera nga aperforminga ku campaign zino ng'ekyamazima singa beegwako mu kifo kyekimu wayinza okubalukawo olutalo jjukira Chameleone abeera n'eggaali nga nene nnyo ate ne Alien Skinny abeera n'eggaali nga tewena kakati ekyo kyekyalemesezza mbu Alien Skinny okubeera nga aperforminga ku rally eza NRM naye katulinde
tulabewa gye binaggweera. Ate era mu malala ge tulina mu nkuubo ge tuwulira ge g'okubeera nti ku bimu ku byalemesezza Alien Skin okubeera nga aperforminga ku campaign eza NRM, mbu omukulu Bebekulu yavaayo n'amugamba weetondere Kamiliyoni. Abaana bo omuli Brakabadiya baavaayo mu butambi ne bavuma mama wa Kamiliyoni bamuteeka wali. Kakati twagala oveyo berenga weetondera Dr. Jose Kamiliyoni then tulyoke tuddemu tukwasaganye emirimu. Kino mbu Alien Skin yakigaana n'agamba sisobola wadde n'omulundi n'ogumu okwetondera Kamiliyoni kubanga ye yansookereza. Ye yatankuula olutalo ng'agezaako zoli y'oluyimba lwa Kapati n'abaana bange nabo ne banyiiga ne bamuyisaamu eggaali. So oluvannyuma lwa Alien Skin okubeera nga yaganye okwetondera Dr. Jose Kamiliyoni yandiba nga yemu ku nsonga era ezamulemesezza okubeera nga aperforminga ku campaign zino lwa nsonga yajeemye nti tagenda kwetondera Legendary. Kati yensonga lwaki mwandiba nga ku rally zino ate mukyamulabako. Katulinde tulabe wa ate gye binaggweera okusinziira ku mukulu Nobati Events nga bwe muwulidde mu katambi akakavuddeko azenga ajjonkera omukulu Edirisa Musuuza Kenzo era ng'okusinziira engeri gy'akikolamu onono yandibanga alina amaanyi ag'enjawulo agamuli emabega. Nobati Events okusinziira ku ngeri gy'ayogezaamu amaanyi eddala yandibanga alina amaanyi ffenna ge tutannategeera nga geegamuli emabega era nga kwasinziira n'afuna ekibuli n'avaayo n'abeera nga ajjonkera Eddie Kenzo. Ffenna twalabye Eddie Kenzo yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu Nobati Events agenda beera nga amutwala butereevu mu mbuga z'amateeka abeere nga avaayo aleeta obukakafu ku bigambo byali mu kubeera nga amwogerako nga muno mwe muli n'ebyokutta producer dance ku mapeesa. Ffenna tubadde tusuubira nti Nobati Events ajja kwekubamu omutima agende ew'omukulu abeere nga ate yeetonda ayogere ekyamuwaliriza okubeera nga atandika okumujjonkera n'okumusalako ebigambo. Naye ssebo omukulu yatandise ate kubeera nga ayongeramu muliro. Yagambye ye tatidde era talina kyatidde nti Eddie Kenzo tasobola genda maaso na kubeera nga ate amutiisatiisa. Naye nga otunulira Nobati Events ekyamazima olabira ddala nga alina eryanyi erimuli emabega erimuwa ekibuli okubeera nga ayogera byonna byayogera. Katulinde tulabe wa gye binaggweera ku mukutu Jika Media. Kubadde nkusaba osubscribinge gwe mukwano gwange atannaba naawe atannaba kulikinga video eno genda maaso bwoti obeere nga ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini subscribinga yitira mu comment section obeere nga onteramu endowooza yo ku ssaawa eno yennyini. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.